Obulwadde bwa kasumagizi tugenda kubulaba. Abantu ababeera mu tulo n'ayagala okuzibula amaaso ne gagaana oba okwagala okutunula ne gagaana, nabo tugenda kubalaba. Amaaso ago galeetebwa ki? Era tulabe amaaso ag'ekifu galeetebwa ki? Era tulabe amaaso agatalaba galeetebwa ki? Kakati eriyo omuntu asobola okubeera ku buliri nga yeebase ng'ate awulira, n'ayagala okutunula amaaso ne gagaana, n'ayagala gazibule ne gagaana naye ng'ali ku buliri. Ekyo ekirwadde kireetebwa muzimu. Okitegedde? Naye omuzimu ogwo teguba kugimu ku mizimu egya jjo, wabula omuzimu ogwo guba gwa dda, kye tuyita okwebaka ebbanga. Nkiddamu, omuntu osobola okuba weebase ku buliri, oluusi ng'owulira n'ebiri ku nsi, abaleekaano bawulira, ebiyitawo obiwulira, naye nga ggwe olwana otunule oba ozibule amaaso ne kigaana. Obulwadde obwo buleetebwa muzimu. Omuzimu ogwo si gumu ku mizimu abantu ab'akafajjo. Omuzimu ogwo guba gwa dda, ng'aludde atutte emyaka, oluusi nga jjajjammwe, naye nga buli lwajja alwana ennyo bano bazuukuse ensonga ze, empaka nga zifuuka empaka, gwe mulembe ne guyitawo, n'omulala ne guddawo, n'omulala ne guddawo. Kati ggwe bw'aba akwambadde nga weebase mu kitanda, oluusi owulira, olina kuba ng'ofaanana nga ye, naye kaba kabonero akategeeza nti olunaku lwe ndikuziba amaaso bwe galiziba tegalitunula. Nabagamba njagala mbatiisetiise ebyo bye mbatiisatiisaamu bye muliraba. Era nze muntu asobola okugamba nti ekyo bwe kitaliba, nti bwe tuliba tukyali balamu, ojjanga n'oŋŋamba ng'oli muzibe, nti mulangira oli mulanzi ddala, alanga ebintu ne biba, naye kino wakiŋŋambako. Abantu abakula mu myaka amaaso ne gaziba, n'aba nga talaba n'afuuka muzibe, baba beeyolekerwanga embeera ezifaananako bwe zityo oba bwe ziti. Omuntu okubeera ku buliri nga weebase, ng'owulira ebikoona ebweru n'ebiyitawo, n'aboogera ng'obawulira, naye ng'ate olwana otunule ne kigaana, kulabulwa kuli mu jjajjaawo nga muzimu, nti bw'onooba tontegedde, yafa era aludde mu ttaka, era emyaka giyiseewo, ojja kusanga nga wa myaka mingi emabega, naye nga buli lw'abadde avaayo okuzuukuka, bano tebamukkiriza kuzuukuka. Oba nkaddemu nti ebbanga ly'amaze, buli lw'asalawo okujja, kye twandiyise omuzimu okuzuukuka, buli lw'azuukuka n'ajja n'abanja, bano tebamuwa gaapu ezuukuka. Okugeza ng'omuntu bw'anaamera eddookooli, nti nannyini kutuula mu ddookooli eryo muzimu. Omuzimu ogwo guba gwasamiriranga Kabaka Ndawula, era gwe guvaako abantu okumera amabango. Ekyo ekituntundu kya Kabaka Ndawula. Naye eyasamiriranga omusambu ogwo luli, buli lw'asituka ne mutamuwa mwagaanya kudda ku nviiri z'abalamu, asinzira mu Bwakabaka Ndawula n'akutuula mu mugongo, eryo ly'ebbango, oba n'atuula mu mwana gw'ozadde, omwana n'azaalwa n'amera ebbango,
oba omuntu n'akulwa myaka n'afuna eddookooli. Kitundutundu ekiremesezza jjajjaawo okuyitangawo okuyisaawo ebyo by'okulamula nga mujja mu muzibira ekkubo okutuuka ku mulembe gwo. Kati n'asalawo anti omumiro wagulemera, tebazze kweyogerera, n'agutuulamu. Era abasinga babatwala ne babalongoosa. Naye nga kibalongoosa tebamanyi kwe kivudde, bamanyi ndwadde. Ate amalwaliro nga bwe geegeziwaza, buli kirwadde gakituuma erinnya lyakyo n'akawuka akakireeta. Kubanga n'ekigalanga era mu ddwaliro bakiwa eddagala. Naye nga kimanyikiddwa bizimuzimu ebyabula bye bireeta ekigalanga. Okitegedde? Mu mbeera bw'etyo jjajjaawo yazuukuka luli, n'azuukuka kubaddawo, n'azuukuka ne kubaddawo, naye tebaasamira. Bwe baba nga baasamira, waliwo ekitundu kya jjajjammwe ekyasigala ebweru. Okitegedde? Tebaasobola kutuuka ku kuzuukusa jjajjaawo, so nga buli mugigi azze azuukuka. Okitegedde? Ng'ewammwe banakugaa nti tozuukusa byebase, tozuukusa mizimu gyebase. Kati ekigambo okuzuukuka kiri mu jjajjaawo yennyini, yalemesebwa okuzuukuka, ensonga ze okusobola okukolwa. Kati ggwe aliwo olwaleero akulaga ekyo kyali, akulaga nnaku ye. Buli lw'oyagala okuggyawo omutwe wansi naye nga tosobola kutunula, naye ng'ate owulira ogwo muzimu gwe guba gukwatidde wansi. Kulabulwa okutegeeza nti bw'otammanye, bw'oneebaka tojja kudda ngulu. So tebategeeza kwebaka mu buliri, wabula nga bw'onoosanga omuntu nga talaba naye ng'amaaso ge ne bagatwala mu ddwaliro, kyaggwa gaaziba, yafuuka muzibe. Bw'otaliziba maaso ojjanga n'ombuuka. Ekyo nkimaze. Obulwadde obulala obw'akasumagizi butera okukwata abantu abato mu myaka, naye abo babeera babale, oba mwana ali mu kiraasi, oba waliwo ebyamakulu bye mukola, ye ng'aba asumagira. Obulwadde obw'akasumagizi, obulwadde obwo butera okukwata abantu abagenzi bakulaakula mu myaka. Mu ddwaliro nno ne bakugamba nti ako kawuka kayitibwa bwe kati, nti ekyo kitegeeza obwongo bw'ono bukooye, oba ennyama ye oba omubiri gwe gukooye olw'emyaka gy'alina. Kyokka ekyo kikyamu. Okitegedde? Obulwadde bwa kasumagizi buleetebwa muzimu. Okitegedde? Nkiddamu. Obulwadde bwa kasumagizi buleetebwa muzimu. Era omuntu alwala kasumagizi bwe batamwanguyira kumutambuzako kumanya kiki, oba abagezigezi omuwa ku ddagala, busobola okufuuka obw'olukonvuba nga ye buli lwe wabeerawo embeera yonna abeera mu ntebe ng'asumagira, so nga teyakooye, teyalimye, talina mulimu gwe yakoze, naye buli kadde aba alaga obukoowu. Endwadde y'akasumagizi tefaanana n'ono asumagira olw'otulo muluma, wabula endwadde y'akasumagizi kijja buli we kiba kyagalidde ng'otudde wamu n'otandika okusumagira wekka na wekka. Era eyo embeera ereetebwa muzimu. Amaaso ag'olufu oba ag'ekifu ebiseera ebisinga obungi abeera jjajja waffe Kiwanuka. Okitegedde? Ag'ekifu. Ate amaaso agatalaba ng'olaba sooti sayiti oba okulabira okumpi kale. Okulabira okumpi nti amaaso go olina kumala kwambala gaalubindi okulaba ennyukuta. Wandibadde ogamba nti omuntu omukulu oluusi obulamu butono, oluusi omubiri gwe gukooye, naye endwadde eyo eviira ddala ku baana bato
amabujje n'abaana bali mu masekendule ne mu pulayimale naye nga ewaabwe baakola kandabe tubaddewa ye nga nneerabiddewo waliwo ekinkanze oba okay tubadde ku baana emiti emito abaana bali mu pulayimale mu sekendule alabira mu gaalubindi okulaba ennyukuta oba ku lubaawo gaalubindi zirina okuba nga kweziri okutunuulira muntu munne nga talinako gaalubindi aba mulaba ng'ekisiikirize obwo obusungu bwa kiwanuka aba abanja kyokka sijja kugamba nti muteerewo endiga sijja kugamba nti muteerewo ensumbi sijja kugamba nti muteerewo effumu wabula birina engeri gye bijja n'omanya kiwanuka olina mutereeza otya kubanga oyinza okugula endiga nga fayini kituufu amaaso go galiko ekifu naye nga si kyekijja okuwonya kiva mu ngeri gye bajja bagobereramu bubaka bwo paka lw'otuuka ne ku bbanja eryo okitegedde kyokka bw'olwawo nga tomanya kikyotekeddwa kukola amaaso ago aga gaalubindi ne gakubeerako n'okulira ddala gaba tegakyawona kyokka bw'omanya ky'olina okukola amaaso ago gaalubindi tusobola ozikuggyako n'oziteeka ali ku bbali nitukugakola kino okole kino okole kino kino kiwa obudde kino weeyise bw'oti tandika okukola ku kino ne kino okitegedde ogenda okulaba ng'amaaso gazzeemu okulabira mu bitundu ebiwanvu okitegedde kaakati muyina okubeera abeegendereza ate n'okukwata ennyo bye tubasomesa ekituufu emizimu giruma mu ngeri yaagyo ate gitusaako obubonero bungi naye ne tutabufaako nti n'omuntu awulira obubi nga basala wali ekyangwe era ogwo muzimu n'olwekyo emizimu girina ebyokulabirako bingi girina obubonero bungi ola tulina kkanya kuwuliriza okusoma ebisomesebwa naddala emikutu egy'enjawulo nga kuliko abantu ab'enjawulo okay weewaawo akukuume lisodde neddunda Namugereka Chwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.